these things to people. Olunaku lumu nali ku radio nga mpeereza. One day I was ministering on radio. Ensomesa ku submission. And I talked about submission. Omuntu omu n'aweereza ekibuuzo. And someone sent a question. But is that woman married? Naye oyo mukazi mufumbo. Kwegambanga ekibuuzo okiwulira kiriko n'obumansuka. You would feel the question had a lot of wrath. Nga balowooza. They were thinking ebigambo njogera byogera. that I was just speaking words. Nga bwe mbibagamba. The way I speak them to you is the way I do them. Kati omukyalo omufuzi. So a woman that has dominion ateekwa okubala ekibala eky'okwetoowaza. has to bear the fruit of humility. Eky'okukkakkana. Submission. Tuli ffenna ab'emikwano. Are we together, friends? Tugenda kufuga ne mu byensimbi. We are going to reign even in finances. Gambye Katonda anoonya abakyala. Because God is looking for women abagenda okuyimirira bafuge. that are going to stand and have dominion. Bava ku mulembe gw'abasenga abo. Forget the generation of your aunties. Abakunnyonnyola ng'ogenda. Neebaza Katonda ku lw'omwami wange atannemesa kuweereza. I thank God for my husband who does not stop me from ministering. Abeera nsupportinga. He supports me. Era bwe mba ngenda okuweereza ngamba tell them this. And whenever I'm going to minister, he tells me, bagambe kino. Ampagira. He supports me. Anyongerayo. He pushes me forward. Nensobola okwewaayo. And I'm able to dedicate myself. Nga mmanyi omwami wange anzikiriza okuweereza. Knowing that my husband allows me to minister. Talina wakati. He's not even around. Naye ansupportinga. But he supports me. Nanga agenda oweereze. And says go and minister. Ekyo kimpa amaanyi. That gives me strength. Nenkola kyenkola nga mmanyi he's behind me. I do whatever I do knowing ti ali mabega wange. Buli lw'osupportinga mukyalawo omuwaama. Bayibuli egamba omukyala omugezigezi azimba amaka ge. The Bible says that a wise woman builds her house. Naye omusiru ate amenya mamenye. But the foolish with her own hands she destroys the home. Naye amagezi gaffe mu maka gagenda kubeerawo. But where will our wisdom be in our homes? Mukyala yenna anaazimba amaka ge. Any woman to build her home, amaanyi ge gali mu submission. the power is in submission. Submission. Okugonda. Submission. Okugonda. Kyeva olaba Abefeso agamba. That is why Ephesians tells us. Essuula ey'okutaano olunyiri olw'abiri. Chapter 5 and verse 22. Tukyali ku mukyala ajjudde omwoyo. We are still on the woman full of the Spirit. Omukyala ali mu kifaananyi kya Katonda. The woman in the image of God. Nkulaga engeri gy'asobola okugasaamu. I'm showing you how she can profit. Kaba tusomerewo mangu ddala. Abefeso 5:22. Abefeso 5:22. Naye ebibalo eby'omwoyo sorry. Caption ebadde egamba nti Pastor Vicky ng'asiima omwami we. Kitegeeza nti omwami gy'ali. Mu mwami gy'ali okubeera nga tomumanyi oba nga tomulabangako tekitegeeza nti taliyo. Omwami gy'ali era nga ye mwami Kintu. Olaba Pastor Vicky yayita Pastor Victoria Kintu Kirabo. It means omwami gy'ali kuba erinnya lya Kintu lya mwami. But twakoze video nga tubalaga bba wa Pastor Kamya. Naye comment section yonna ejjudde kintu kimu twagala kulaba bba wa Pastor Vicky. Mumpe ebintu ebiri trick baana mmwe. Ebintu ebimu bye mumpa. Ebigezo byo bikalubye. Bikalubye baddiya bataata ne bamaama byo bikalubye kuba kati mwagala mujjewa. Wawe mwagala mujjewa baga tanavaayo kumutulaga. Tetusawa mulaga. We have to respect someone's privacy. We have to respect the fact that tayagala oba maybe it's not yet time okumutulaga. Remember waliyo n'ebiro nti buli kimu kibeera n'ebiro byakyo. Oba obudde obutuufu tebunatuuka tumulabeko naye nga tujja mulaba ng'atukkiriza. Abaana ba Supreme nabo bagambye ffe tubeera ku Supreme 24/7 naye Pastor Victor jagakola bbaawe. Kati bali abali ku kidobe nnyini baba tebannamulaba. Ffe abali era batabeera ku Supreme mwagala tukole tutya. Naye nga bw'aliba amutulaze tubasuubiza tujja kukola ki tujja kuba nga tumubalaga. But for now tannamutulaga era mukkirize ekyo bwe kiri mulabe enjiri munyumire enjiri ebirala mukoleki ebirala mbeere nga mubireka. Kale mukkirize mbeere nga obaka buno bulungi bukyagenda maaso wa Pastor Vicky era wenjagala obeere nga okontinuinga ng'olaba ne Mukama Katonda akuwe omukisa. Abamu tuli mu maka ng'oli mukyala namba 2, namba 3, namba 4, namba 5. Some of us are in homes when we are the second wives, third, fourth, fifth. Katonda akyawa obwenzi.
God hates adultery. Amaziga gonna gokabizza omukazi nannyini musajja oyo. For all the tears that you have made this woman shed, who is banga the wife of the lyomaze man. ng'omukaabya The time that you have made her shed katonda agenza tears, agakuŋŋaanya God is collecting the gagenda tears. gawera mu kasumbi. They are Ennaku becoming yonna many in the gy'alabye. vessel. The problems she has gone musajja oyo through, okubanga talabirira na mukyala we. that the man is not even taking care of his ne wife. wetwogera olugoye lwa krisimansi gwe walwambadde. Even as we speak, you got the dress for Christmas. Ebyo byonna All those, mukama agenda bikuŋŋaanya God is going to gather them abisuukunde and is going to shake them abikukomezeewo olunaku lumu and will bring them to you one nga time, byamuyiika and there will be many, obisasulire omutango. and you will pay for them. bw'otolisasula If you don't pay for n'ofa them mangu and die quickly, abaana bo baliyita mu bulumi obwo. your children will go through that pain. abamu kwe kutawaana kwe tulimu Some of us, that is what N'obeera we're mu going maka. through. You're in a home nga naawe tosobola gatereeramu and you cannot even settle in the home kubanga maama wo because your mother yatulugunya abakazi mu maka. mistreated women in a home, kati ng'olina okisasulira. and you have to pay for it. gw'owooza bannaye siina kyenkola musajja. You're saying that there's nothing I'm doing to my bannange husband. nga mwagala. I love him. bannaye nkoze byonna. I did a lot. naye ng'ekikuliko But what is upon you olina ky'oteekeddwa okusasulira. is something that you're supposed to nga pay for. kitaawe yatulugunya abakazi. When your father mistreated buli wives, gwe yafunyisanga olubuto nga yeeyongerayo. whoever he would impregnate, he would send them away. be yazaalanga nga yeegaana. The ones that he would give birth to, he would deny. teyabaweerera. He did not take care of them. teyabalabirira. He did not educate them. bali eyo bataayaayana kati. They are just loitering. obwo obulumi butukomeddewo. That pain has come back to us kubanga omuntu nga bw'asiga because as someone sows, bw'atyo bw'akungula. that is how he reaps. bwe tuba nga tuleze ku bulumi bw'abakadde baffe bye baakola, If we have paid for the pain that our parents went through, gwe weegendereza ate ensigo z'osiga olwaleero. please be careful of the seed that you're oleme sowing today, kusigiramu mbi. so that you may not sow the evil one. kale by'osanze abaana bo baleme bisanga. Okay, what you have met, your children should not meet. obasigira obulungi. Sow for them goodness. bane n'otereka omusajja. You piles your husband on the heart. yankola bwati. You did luli this. nankola bwati. Even the other luli time. nankola bwati. Even the other luli time. nankola bwati. Even the other bw'onooyiga time. okusonyiwa. When you learn to forgive, buli kyakoze n'okita. whatever he buli does, you let kyakoze go. n'okita. Whatever he does, you ojja let go. kutuuka ku ddaala You come to a nga level buli lunaku that every day baawa omulaba nga atalina kye yali akoze. you see your husband as if he has never done anything wrong. ekyo kikuyamba okweyongerayo mu lugendo lwo. And that will help you continue in your journey. obufumbo bwe wayingira The marriage which you began, wabulayirira paka kufa. you vowed to be in it up to death. kati weeyambe yambe. Now help yourself. bw'oba onoowangula If you're to overcome, olekerawo okutereka ebintu ku mutima. stop keeping and piling things on your heart. tewali maka There's no marriage gataliimu kusoomoozebwa. that doesn't have challenges. It tegaliiyo. is not there. ne bwe gaba eno ag'abasumba bemulaba eno gye tuli. Even if it's for pastors that you see before you, naffe galimu okusoomoozebwa. they have challenges too. ekituwanirira What sustains nga bwe us, tubibagamba just like we tell you, naffe tuyinza okusonyiwa. we have also learned to forgive. si kyekyo maama. Checho mama. kubanga sitaani w'amaka ali omu. Because the devil that attacks marriages is one. if anything ate ffe n'atulumbana nnyo Actually, he attacks the marriages for pastors more. nnyo He attacks the marriages for pastors more. nnyo ffe ate atukubana nnyo. Attacks pastors' marriages even more. kubanga ye alinda olunaku lw'anaawulira nti pastor Vicky addikire yalinze nti anobye. Because he's waiting for that day when a pastor declares a divorce. amanye ekyo kijja mukolera. He knows it will work for him. naye mu linnya erya yesu tekiribaawo paka yesu lwali. But in Jesus' name, it will not happen until Jesus returns. era nkiziika emagombe. And I hide it in hell. ekyo n'omwana n'omuzzukulu talikiwulira. Even the descendants will not hear about that paka okufa until death lwe kulinjawukanya ne mwami Kintu. separates me from Mr. Kintu. paka kufa. Until death. mbuliza akuliraanye Ask your neighbor, nti gwe ki ekibadde kyagala okwawula. what wanted you to separate you from your husband? akunyumizeeko mbawaddemu eddakiika. Let them tell you as 1 minute. akunyumizeeko. Let her tell oyo you. abadde agala kunoba lwakuba tebamuwa ssente. He wanted to leave the marriage because they don't give him abadde Haman. agala kunoba oyo. He wanted to divorce. sajja tampa kitiibwa. Man does not honor me. you know he doesn't respect. Omanyi oyo tampa kitiibwa.
kati ayagala kwawukana. Now he wants to separate from the man. Omanyi yafunye omukyalo omulala. Got another woman elsewhere outside. Kankubuuza ekibuuzo. Let me ask you this question. Omulala ye nga yayingidde ng'amanyi nti wooli. How come another woman came in knowing well that you're in there? Ye nga yamaliridde. How come she determined? Ate nga si nnyini musajja. And she's not the owner of the Naye husband. mumalirivu. But she's determined. Kati ate gwe nnyini musajja. What about you, the owner of the Lwaki husband? tomalirira ng'oli bwe yamalirira? Why don't you determine like she did? Oliko ki? What is wrong with you? Ove ku musajja eggulu gwe ligenda okubuuza. You leave the man that heaven is going to tell you to give accountability for. Ye kati ogenda kulumba waani banna. Which man are you going to go to now? Tujja okusiguukulula. Whose man are you going to come to? We shall uproot you from our men. Kati gakulemye kutereera. You had better settle with your own man. Bwekwasa obusongasonga obutaliimu. You're giving flimsy excuses. Sonyiwa bbaawo. Forgive your husband. Mu buli mbeera yonna. In whatever situation. Obeere omwana wa Katonda. Be a child of Osobole God. okufuna empeera. So that you get a reward eri Katonda. from God. Kale kansubire ensonga y'okutusaba omwami wa Pastor Vicky tugiresaawo eri ku pending tetubasuubisizi tetubagambye nti tetujja mubalaga naye waliba amutulaze of course tujja mubaleetera but for now ndowooza tetunafuna just kakisa kumulaba naye bwe tunaamulaba tujja kumuleeta oba bwe tunafuna olukusa tujja kukola ki tujja kuba nga tumuleeta kati nno waliwo omukyala bamuyita angambye yani Emily ali awo wansi mu comment section asabye okwogerako nange ne muwana WhatsApp yange bw'atyo n'atusindikira message kitegeeza wentaddawo enamba bangi mu inbox nze bannange bangi muvuddeyo ne munsindikira bu message muyina bingi bye muŋŋambye kati neero ensonga eyo nemanya nti bambi muyinza okubeerayo nga mwagala okwogerako naffe naye nga temuyina we mututuukirira abamu kumwe baba temwagala kukozesa comment section nga mwagala mwogere naffe mu privacy kati kambawo enamba ya WhatsApp kwe muba mutufunira in case of anything mwagala kutugamba kintu kyonna nga mwina kyo mwagala okucommunicatinga oba nange ng'omuntu oba ne channel yo nga yo musobola okuba nga muyita kwene namba but WhatsApp only ene namba ya WhatsApp yokka you send a message tujja kuba tugiraba wandika 0784 194973 0784194973 ya WhatsApp yokka kali Katonda bankumire mubeere bulungi mweraba.